kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Wasuza otya ssebo ne nnyabo omulabi wa 3ABN TV Uganda, nkwebaza okulondawo okukeera ku 3ABN TV. Kama kuwa omukisa webale kubanga ate okedde ku nsulo ey'enkya. Olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2025. Ate mbabuuzaako mu ngeri y'enjawulo nga ababuuzaako olwaleero nze Muyinza Edison Kiza, omusinza ow'ekkanisa eya Kabulengwa English Sabbath School, era nga tukolera wamu mu kitongole eky'abaana. Ate olunaku lwaleero lwa njawulo nnyo. Tuli Kampala Central mu lukuŋŋaana lwaffe olwa parenting. Omusumba waffe yatukulembeddemu. Weewaawo katuyombe tusabe ate tugende mu kyokuyiga kyaffe ekyenkya ey'olunaku lwaleero. Kitaffe omulungi omwagala weebale nnyo kubanga otuleese okuyiga ekigambo kyo. Yogera naffe osobozesa okutegeera ekigambo kyo ate era n'okukola nga oyagala. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Ani alinga Katonda? Ekitundu ekyokubiri gwe mutwe gw'olunaku lwaffe olwaleero. Olunaku lw'ekyo twalabye ekitundu ekisooka era ne tulabira ddala nti Kristo alina eddoboozi lya malayika omukulu. Tulaba mu Basessalonike ekisooka essula 4:16 nga tuli mu kulaba okuzuukira okusooka okw'abatukuvu ba Mukama. Ate olunaku olwaleero tugenda kubanga tulaba ani alinga Katonda, ekitundu ekyokubiri, nga tugenda kudda ate mu kitabo kyaffe ekyakubikkulirwa. Jjukira tuyiga lunyiriri ku lunyiriri. Essula 12 tuli ku lunyiriri lwa 8 olunaku olwaleero. Agamba ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Baani bano? Ego twalabye nti ogusota ogunene guno ogulabibwako mu kitabo ekyakubikkulirwa guyina obusungu nga gusunguwalira omukyala eyali olubuto ng'agenda kuzaala. Tulaba ogusota guno nti ne gukola olutalo mu ggulu, era mu ggulu olutalo luno ne luwangulwa Mikayiri ne bamalayika be. Ogusota ne guba nga gusuuliddwa wa? Ku nsi, kye tulabye olunaku olwaleero. Omusajja ono ayitibwa Richard ow'omutima gw'empologoma yali kabaka wa Bungereza okuva mu 1189 okutuusa lwe yafa mu 1199. Erinnya Epaatike lyamuweebwa olw'obuzira bwe ng'omujaasi obwamanyika ng'akyali mulenzi muto ow'emyaka 16. Bwe yakulemberamu eggye okutuuka ku buwanguzi eri abalabe baabwe Abafalansa. Tuli mu nsi eya Bungereza mwaka 1189. Yafugira ddala emyaka 10 weddu. Erinnya ddala erya Mikayiri likozesebwa mu ngeri y'emu mu byawandiikibwa nga liba litulaga Kristo yennyini erinnya erikozesebwa mu kulaga entalo z'alwana. Era olunyiriri luno tusomye olunaku olwaleero twasomyeko eggulo lulaze Mikayiri ng'ali mu kulwana n'ogusota, ate ogusota ogumanyiddwa nga Setaani. Kaakano tulaba nti Setaani yavaayo ng'awanguddwa ate nga Mikayiri ye muwanguzi. Ate weewaawo mu kitabo kya Yuda olw'omwenda tulaba Mikayiri ng'ate ye ayomba ne Setaani. Kiki ekyali kyayombesa oluvannyuma lw'okubanga azze okubanga akima omulambo gwa Musa okumuzuukiza? Mikayiri n'ayagala okumukiraiminga
naye n'amugamba nti Mukama akunenye. Mu Danyeri sura 10:13 Mikayiri Gaburiyeri anyumya engeri Mikayiri gye yali yawanguza mu lutalo olwalimu kabaka ow'e Buperusi. Tujjukira omusajja Danyeri ono ng'asaba okumanya ennaku 21 ng'ayagala okumanya amakulu ag'okwolesebwa kwe yali afunye, era bw'atyo malayika Gaburiyeri ng'asindikidde mu bubaka yakwatibwa omulangira w'e Buperusi. Ate omusajja ono ayitibwa Mikayiri najja n'amuwangula. Bwe bitulabako mu kitabo ekyo ekya Danyeri. Kwegamba erinnya lino likozesebwa mu kaseera ak'okulwana. Era ojja kwetegereza nti mu nnyiriri luno tusomye olunaku lwaleero Mikayiri alagibwa ng'omu ku balangira abakulu mu kitabo ekyo ekya Danyeri. Wabula entaputa eno eteri nnungi tetwalira wamu Yesu na kibinja ky'abalangira, naye Kristo ye muduumizi omukulu. Kristo ye muduumizi omukulu ow'eggye. Olunaku lwajjo twalabye nti Yesu alifuga wonna, era Yesu ono yennyini eyawangula Lusifa, eyawangula ogusota gwe ogunene ogulolyomye era Sitaani, nga twalabye olunaku olw'eggulo. Omukira ogwo ogusota guno ogwakozesa omukira gwagwo okwanga gusuula emunyeenyo kimu kyakusatu ku munyeenya z'eggulu. Tulaba nga bwe bulimba bwa Lusifa. Yesu byonna byonna nga bimaze okuba nga bigenda mu maaso, olutalo ne lubaawo, tulaba nga awangula. Ye muduumizi omukulu w'eggye era yatuula ku Namulondo. So olunaku olwaleero ekifo kya Lusifa ekyenjawulo mu bukulembeze bwa Katonda, osoma mu Ezeekeri 28:14 atunnyonnyola omusajja ono ayitibwa Lusifa, amwogerako waati nti wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako, era nze nakusimba n'okubeera n'obeera mu lusuku lwa Katonda olutukuvu. Watambula eruuyi n'eruuyi wakati mu mayinja ag'omuliro. Wasoma mu kitabo kino ekya Ezeekeri, kyo kitutegeeza nti ye yali kerubi eyafukibwako amafuta era abikkako ku Namulondo. Awo wewetegeeza bulungi emabegako awo bwe tubali tulaba mu kitabo kino ekyakubikkulirwa, twalaba nti bakerubi babeera bamalayika banjawulo, bamalayika ababikka ku kitiibwa kya Katonda. Era tuddayo mu ndagaano eno enkadde mu kitabo ekyakuva nga Musa agambiddwa okuba nga akola abatukuvu Mukama ng'ayagala okubeera wamu nabo, agambibwa okukola bakerubi babiri nga beetunuulidde nga ebiwaawaatiro byabwe bibikka ku ntebe ey'okusaasira. Kwegamba bakerubi bano ababikka ku ntebe ya Katonda, bamalayika abo baba bamalayika ba muwendo. Era agambye nga bwe twayiga okuva ku kifo ekitukuvu ekyo, tulabira ddala bakerubi bano omulimu gwabwe omukulu, era twakitegeera bulungi ne tukyekkaanya nti entebe ey'okusaasira eno Katonda kwatuula. Kyova olaba yali ebikibwako bano bakerubi ababiri, era ng'etuula ku ssanduuko y'endagaano. Essanduuko eno ate yabeerangamu amateeka 10 nga tugasoma mu kyamateeka essula 10 olunyiriri olwokubiri okutuuka ku lwokutaano. Ekyamateeka essula 10 olunyiriri olwokubiri okutuuka ate ku lwokutaano. Bayibuli eyogera ng'egamba bw'eti nti era n'awandiika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande eby'olubereberye biwamenya, era onoobiteeka mu ssanduuko. Awo n'enkola essanduuko ey'omuti gwa sita, n'entema ebipande 2 eby'amayinja ebifaanana ng'eby'olubereberye, ne nninya ku lusozi nga nkutte ebipande 2 mu ngalo zange. N'awandiika ku bipande ng'okuwandiika okw'olubereberye bwe kwali.
amateeka 10 Mukama ge yababuulira ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro. Ku lunaku olw'okukuŋŋaanirako Mukama n'abimpa. Ne nkyuka ne nva ku lusozi ne nteeka ebipande mu ssanduuko gye nnali nkoze, era biri omwo nga Mukama bwe yandagira. Tulaba bakerubi bano ababikkako babika ku ntebe ey'ekusaasira etula ku ssanduuko omubeera amateeka ga Katonda, oba giyite omusingi ogw'okulamula kwe, the foundation of his throne, omusingi ogw'entebe ye. Kerubi ono abikako yabanga omu ku bakerubi abaalabiriranga amateeka ga Katonda, abaagawaniriranga okubanga ganywerera ddala emirembe n'emirembe. Era kyanaku nnyo nnyini ddala nti ate Lusifa ono omu ku bantu abali okumpi ennyo ne Katonda yali avunaanyizibwa okubanga akuma amateeka ga Katonda, ye yasooka okugamenya. Kyeraliikiriza, kyennyamiza era si mawulire malungi ku sayidi yange naawe. Otuwulira ebigambo bino, omuntu yennyini eyali abikka ku mateeka ga Katonda okubanga agawanirira okubanga ate gayimusibwa, ye yasookera ddala ate okubanga agamenya. Omusajja ono yakola ekintu ate ekyennyamiza eky'ennaku. Ekifo kino eky'ekitiibwa Setaani yakifiirwa bwe yatandikawo okwegugunga. Era tulaba bulungi ate tugenda kweyongera okulaba ne mu kyokuyiga kye tugenda okuyiga olunaku olw'enkya nti wetutegeeza ensonga eno okusinziira ku ngeri endala, ekifo Setaani ne bamalayika be kye baafiirwa oluvannyuma lw'obuwanguzi bwa Kristo ku musalaba. Tugenda kuba nga tubeetegeeza bulungi ate nga tubikkanya olunaku olw'enkya nti abantu bano baasuubwa ekifo ekinene. Muganda wange ne mwannyinaze, lowooza ku bigambo bino. Gwe omu ku baweereza ba Mukama abakulu akuwadde omukisa okuba nga oweereza ku bitukuvu bye. Oli mmemba wa kkanisa, olina ekifo ky'okolamu, oyinza okuba oli musumba, oyinza okuba omukadde w'ekkanisa, oyinza okuba omudinkoni akwata ku bitukuvu. Kyonna Mukama kyakuwadde okuba nga oweereza. Gwe wennyini ate gwe asoose okujeemera Katonda. Kintu kya nnaku nnyo, kyennyamiza ate nga kyeraliikiriza. Kwegamba oyo ow'okumpi yennyini yasookera ddala. Tumanyi bulungi era tusomesa abantu, tweyongera okubakubiriza nti tutunuulire Katonda. Bwe tunamutunuulira tunalaba obubi bwaffe, tweyongera okuba ate nga twagala okuba nga tweyongera okuba nga tufuuka nga ye, nga tweyongera okuba nga tulongoosebwa. Naye ono Lusifa yasiibanga ku ntebe ya Katonda bulijjo ne bulijjo, nga ku ntebe eyo kwabikka nga yawanirira amateeka ga Katonda, ng'amutunuulira ekitiibwa kye kyonna n'obulungi bwe bwonna ng'abulaba, naye n'afiirwa omukisa guno. Kyannaku era kyennyamiza, si mawulire malungi kulowoozaako. Naye muganda wange ne mwannyinaze, ekyo kyandibadde kyakuyiga gy'oli, kubanga omuntu omu yakola statement n'agamba tikiriba kyennyamiza nnyo kubanga oyo yamanya amazima n'agabuulira ate nga azuukuse ng'alengera ekibuga mu bbanga, Yerusaalemi. Kitegeeza ki ekyo? Ng'alaba ekibuga kya Katonda ekitukuvu ng'azuukidde mu kuzuukira okukyamu. Kinaaba kyennyamiza nnyo. Kye Peetero kyava agamba kisingako okubanga tewazaalibwa, kisingako okubanga tewamanya, kusinga ate okumanya ate n'okolawo otyo. Kaakati omusajja ono bw'atyo kwe kujeemera Katonda mu kisa ekingi Katonda kye yali amuwadde, mu kwagala okungi kwegamba ate ye n'asalawo akole contrary. Naye tukimanyi Katonda waffe Katonda wa kwagala, takaka, ayagala okumusinza nga tuyina eddembe lyaffe, the free will. Ekyo Katonda kyasinga okwagala gye tuli eri abantu bamusinza bonna.
Lowooza ku kintu kino, wadde nga Sitaani yafiirwa ekifo kye, Yesu yatusuubiza nti ngenda okubateekera ekifo, nkomawo nate ne mbatwala gyendi, eyo gyendi nammwe mubeereeyo. Bigambo bya ssuubi nnyo, essuubi eddamu lye tulina ffe ng'Abakristaayo, that blessed hope, essuubi ery'omukisa. Kwegamba buli tubeerayo ne tulowooza nti Yesu agenda kudda atwale mu bifo by'asuubiza, tusanyuka. Kiba tugenda maaso ne tuyimba nti ndi mulaba maaso na maaso. Face to face shall I behold him, Jesus Christ who loved me so. Ebigambo bino bw'obirowoozaako nti agamba nti ngenda okubateekerateekera ekifo. Sitaani ne bamalayika be baawangulwa. Mawulire malungi gye ndi naawe. Sitaani ne bamalayika be ne batayinza kuwangula, ne watalabika kifo kyabwe mu ggulu nate. Bafiirwa ekifo kyabwe olunaku olwo Yesu lwawangula. Tumaze ebbanga tulaba, abaddewo naffe wiiki ewedde, tulabye nti ogusota guno ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ezzadde lye abo abaasigalawo abakwata amateeka ga Katonda era balina okutegeeza kwa Kristo. Tukirabye nti agenze maaso n'okubanga olutalo lwe yajja mu ggulu aluleese ku nsi kuno, alwanye ataddewo kaweefube yenna okubanga naffe atulemesa okubanga tugabana ku bifo ebyo byatuteekerateekera. Naye amawulire amalungi gali nti nze naawe Yesu atutegekedde ekifo. Nze naawe tugenda okubeera emirembe n'emirembe. Nze naawe tugenda okutuula nga tewakyali kukaaba, tewakyali maziga, tewakyali nnaku, tewakyali kwegamba mbeera yonna yakweraliikiriza muntu yenna. Yesu Kristo alina okwagala kungi gye ndi naawe. Alina ekisa kingi. Agamba nti talina gw'ayagala yenna kubula, naye ayagala ffenna tutuuke mu kulokolebwa. Kyava akoze kaweefube yenna, kyava ayimiriddewo nga bwe yamuwangula mu ggulu mu lutalo olwo olunene, n'amuwangula ku musaalaba. Agamba nti ayagala kumuwangula mu bulamu bwo. Wamala okumuwangula ku bulamu bwo, ate ekiddako ki? Ekiddako kubanga ate gw'ofuna omukisa ogutula naye awamu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kyava agamba nti ngenda kukuteekerateekera ekifo. Atandika n'ebigambo ebisinga obulungi bye nsinga okwagala nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, timukkiriza Katonda, nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi, singa tekiriwo ekityo nandibagambye nti ngenda okubateekerateekera ebifo. Era bw'obanga ngenda okubateekerateekera ebifo, ndikomawo nate ne mbatwala gyendi, eyo gyendi nammwe mubeereeyo. Kristo mulungi atwagala. Kristo mulungi tatulese mu lutalo lwe tulimu n'omulyolyomi ono Setaani. Agamba kubanga alina akaseera katono. Twalabye olunaku lw'eggulo nti omusajja ono atandika olutalo mu ggulu n'akola peregeesi n'asuula bamalayika abatukuvu. Obulimba bwe yakozesa mu ggulu ne kaakano akyabukozesa, alimbye abantu ba Katonda ab'enjawulo abakozesezza ensobi. Naye muganda we ne mwannyinaze, Yesu yawangula omulabe omulyolyomi ono. Agambye ne batayinza, so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Ebigambo ebyo bya ssuubi gye ndi naawe. Buli lwe tubirowoozaako bwe tuti, tufuna amaanyi, tufuna obuvumu. Kyava agamba nti abo bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Ku lunaku olwo nga byonna biwedde, Kristo ayagala obeere ekitundu ku abo abagenda okusikira ebifo bino bye yategeka. Kristo ayagala nze naawe twetwalire ebifo bye yatutegekera. Era ekisinga okumusanyusa kwe kubanga nze naawe
tutambula wamu naye. Mukama akuwa omukisa abeere naawe. Katonda tusabe. Kitaffe omulungi, tubeere otuyigiriza ekigambo kyo, otusobozesa okukola nga w'otuyigiriza. Mukama Katonda waffe, essuubi tulina limu nti wawangula ate naffe otuwangulira, ate era otegekedde ebifo ebyo Sitaani bye yasuuba ne bamalayika be, ate otegese ffe okutula mu bifo ate ebinyuvu ebisinga ne ku ebyo. Tubeere Kitaffe otusobozese ate nga tugenda okubaako emirimu gyaffe gye tukola, otukulembere, otubeere kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.